Museveni atulugunyizza abantu. Museveni nyaguludde eggwanga. Museveni yabbye obululu n'okusinga byalowooza nti beyajjako bwe baali babikola. Tebereza Tanzania yali emabega waffe emyaka ng'ana. Yatuyisa dda kati okukwata Tanzania twetaaga emyaka aga. Level kweri. Ng'okyafumiitiriza ku by'e Tanzania Katikkiro byayogedde era ng'okyali awo okyalowooza nti Museveni yaleeta eddembe. Kaakati nno ekimu ku bibeera ku bitebe ebyabamuvuganya ng'ekya NUP ewatali musango yadde n'akamu n'akatono. Sooka olabe ebibeerayo ate nkomewo nkubuulire Bobi Wine bw'atadde Museveni ku nninga, bw'atadde Museveni ku kikaliriro. Abasajja batufuze emyaka 4 twagala naffe tubeeko mu tiyagasa atandise. Okay. Waliwo yaleeta demokrasia, yaleeta eddembe, twebaka kutulo ebyo bituuka ku kitebe ekyabamuvuganya. Video sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange oba kye tuyita like, okimete tambula ne Haji Abud omusomi w'edduwa Kayingu ono amazibu buzibu y'Abannayuganda abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Ensimbi mwami Museveni zaataddewo okusuula mwami Kyagulanyi. Bannange bino bitiisa. Nkomawo. Bobi Wine bukyangajja. Gavumenti oba tugambe Museveni gwalwana naye ku ntebe mbu nga bajagala mbu. Akozesezza sente nyingi either okusirisa Bobi, okumudiscreditinga byayogera, okujja ideology ye mu bantu, okusaasanya laavu y'okugijjawo. Akozesezza sente nyingi n'abantu bangi. Sente zakozesezza zizimba enguudo z'omu Uganda zonna. Kozi buli alowooza nti asobola Museveni amuwadde omukisa teri yali asobodde. Nkakuddiremu. Buli alowooza nti asobola Bobi Wine. Museveni amuwadde amatu n'amuwuliriza ne sente enkalu n'amuwa teri yali amusobodde. Kati kiki ekikulowoozesa nti gw'olina eppeesa erisembayo? Njagala okulamusa mu butongole mukwano gwange atambula n'omukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka olutimbe gaggadde olwa EKTV Media Uganda. Agagenze Eke Master nkusaba n'obwombe video soko ogimpere ekigalo. Ompya nja kusaba osoko subscribing ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kaakati n'amawulire ampuliriza ebigambo tugenda kubeera nga tubyogera. Jjukira ffe tulondamu ebyo by'oyina okubeera nga bikuzzaamu ku mbeera eri okimanye nti osobola. Okimanye teri kuzza mukono, teri kuddiriza nga tukulaga ebyo ebiba byogeddwa oba ebikoleddwa. Kakati bingi bigenze maaso nga bizze byogera ne ku President Kyagulanyi Center Mitembo nga bw'attisizza abaana b'abantu. Eno statement muzze mugiwulira ng'ekozesebwa abo bennyini ate abatta Bannayuganda. Kaakati ng'ekyokutta abaana ate bakisiba ku mukulembeze waffe mwami Kyagulanyi Center. Amawulire mangi gazzi gafulumya abantu abazze nga battibwa, abakubwa amasasi, abatomerwa poliisi, abasibirwa obwereere ne bavundira mu makomera naye nga byonna bikolebwa gavumenti. Kaakati nga beekwasa omuntu omunti mwami Kyagulanyi yabireeta. Abaffe bano abaafudde ababiri nabo mwami Kyagulanyi yabasizza oba Baso mwana Wasane waje kututakata. Waje kututa msimu kwetu. Kanfune simu yange jogere ne bekwata ko. Iseko jinu lwashandi walabye nga tuyistawo abadde ne kampu ye n'abantu be n'alyoka alagira ne balyoka bangoberera. Ebigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Center birijjukirwanga era ebigambo byayogera tibiryerabirwa ku mitendera gyonna mu bifo byonna wabagenze okwogerako ne Bannayuganda. Kaakati ono yalina statement gye yakola n'agamba ne bwe oli mu NRM koobeere ng'oli ani, koobeere ng'oli luddawa,
ojja kukiwulira, ojja kukifeesinga, ojja kutegeera nti bano abasajja tebatuwagalangako, ojja kumanya obubi bw'abano abasajja. Kaakati nno ebyabadde Ssembabule nabikulazeko mu butambi waffe obuwedde. Kaakati nno twalaba omuntu omu yakubwa amasasi agaamutirawo, wabula enkeera waalwo n'omusasi wa CBS w'amawulire mu bitundu by'e Ssembabule naye kigambibwa nti omu ku baali mu kavuyo kano, era enkeera waalwo omusajja nti yasobola kubeera ng'asimattuka, yafiiridde wano ku Lubaga Road mu Kampala okumpi ne offices eza Red Cross nga wakava ku ngalabi. Ono yanegguse ku bodaboda n'agwa eri n'afa. Abakulembeze ddala bali mu buyinza obw'amawanga ag'enjawulo oba okusingira ddala eggwanga Uganda, gano amaka g'olaba gaali ga Field Marshal Idi Amin Dada, ani ataamumanya nga yakolera Uganda ebirungi. Mukole ebirungi mujjukirwenga, laba amaka gano nammwe otwolekedde agammwe gajja kufuuka bwe gati. Ebyabadde Masaka sooka oli ebigambo bino nkomeweera. Wano njagala yawule opposition ekolera Museveni etakolera Museveni awolengera wagenda okubeera omukolo gwa Mpuuga awo era ng'emala by'eggulu mwetegereza kyo kigenda okubeerawo eyo geeti eyingiza abantu. Ndamulengera bulungi ebipande mugenda birengera awo bibyo ebya Democratic Front. Ndimu kukakasa bino ebigambo ndi Masaka gye nagenze. Ekyewuunyisa kikino, abantu abazze mu mukolo guno olenga ebipande ebyo byasuzaawo okitegedde teri yabikutteko naye singa bibadde byakyabugulanyi singa baabiyuzizza dda ayokwenda singa baabiwambye dda singa baabitutte awo ejackson gy'olengera singa buli kubo ebiblanchinga ku mukolo gugenda okuba mukolo gugenda guli awo singa babidde ab'ebyokulwanyisa ab'enjawulo nga tutya Museveni deploying abasirikale everywhere bobo ne bagenda okubeera. Why is it Mpuuga eyo paka stomasuze etimba bipande nagamba t-shirt eyo singa bajjukutte singa badde Kyagulanyi mukitegera bulungi. Why is it nemutoka Mpuuga mugenda kugirengera awo mujja girengera ya black. Why is it ti ku Mpuuga tekisobola okubeera nga kikola? Tunuulira teriwolengera musirikale wadde n'obumujjeko abawuba mugenda kwetegereza bulungi ekibuga Masaka kyonna kikalu naye gwe gyasibye kikalu nga ebipande teri abikutteko naye ku Bobi Wine baba mazodo obiyuzayuza yiye emmotoka ya Mpuuga tugiyiseeko awo nawona junction zino ziblanchinga wagenda okubeera omukolo teri musirikale n'obu alabikako. Katolekera ku poliisi tulabe ddala poliisi ki ekiriwo mulengera. Mbuuliza ku basajja abasinga obungi abantu mbadde ndaba bangamba bavudde Busoga. Ngenda kumwona esitule mbabuulire emmotoka baazirese luddawa baasuzeewa okusobola okuba nga bajja eno nga tebagidde mamotoka gano nga Museveni gakozesa okusomba abantu akonakodyo kabaddewo. Enakuba vidiyo endala mutegeere puroguramu bwe yabadde naye nga abantu abasinga obungi bavudde Busoga. Mu Masaka teri namu bantu balimu bavuddemu ne ba neighbors ewuwe tebazze waliwo nga byembuno ne Yezu gyazala bamugaana ne mubuze nti ku mulembe gwa Yezu waliwo nenza abikugamba ife abantu bali wano ab'e Masaka baganya okugendayo biva mu kamwa kaabwe negwe bya Yezu oli mu byawandiikibwa byetamanya anabikola ki ani yabiwandiika. So Mpuuga abantu bwe yaleese mulengera ekibuga kikalu olaba ne Eddie Muto Justin nga tiba mu kooti badeployinga abasirikale everywhere. Museveni ngoli serious akumalako emirembe singa badeployinze dda twetegereza obulungi tena musirikale ali mu kibuga Masaka atambula bonna bali ku byabwe kubanga Mpuuga is a project eri Museveni mwetegereze bulungi wawulaba musirikale yenna enguudo ziryoke abantu bali ku byabwe Masaka esigadde linno nga balina okubeera tirina kirimu kiraga nti nno Mpuuga agenda kulonshinga ekibiina kye okitegeera. Abantu bebuuza abantu eggulo bavudde luddawa abantu basole basombe. Omukolo gwa Mpuuga n'akabinja kaabwe konna nga bwe baliwo okuloonya nsimbi mwabalabye nga bakoze omukolo nga tewali muntu n'omu abataataganyizza kebeere poliisi kagabeere magye kabeere ejjaati nga kyongera okubeera nga kikulaga nti abantu bano bakolera ani. Olowooza singa NUP yebadde etegese omukolo ogwo gwandibadde gubeera bwe gutyo ne batandi guyimiriza mukwano gwange mpuliriza wandiyabye ku ttiya gaasi wandirabye nga babagamba temuyita wano mugende muyite eri temuyita mu kkubo lino mugende muyite muli eri temukolera wano ate mukolere wali wadde mwapangisizza oluusi babalemesa. Ebipande muze mubiraba ebya NUP bingi nga bijja biyuzibwa mu bibuga ebyenjawulo tuzze tubibalaga wano nga mubiraba butereevu nnyo mukwano gwange ampuliriza.
kakati omukolo gw'abampuuga batimbye ebipande ne batimba zi billboard ne batimba ekifo kyonna tewali kapande nakamu kakwatiddwako okulaba nga kagibwayo nga kino kimaze okubeera nga kikulaga nti abantu bennyini abatulwana be bali mu gavumenti mwennyini nga basindikibwa abakulembeze abali mu gavumenti kw'ossa n'abo abeefudda bali ku opposition naye nga ate bakolera bali kakati nno be bagenda mu maaso n'okubeera nga balwanyisa enkyukakyuka entuufu eya munnayuganda kati bino byonna nga bigenda mu maaso omaze okubeera nga otegera mukwano gwange nti ziri zennyini ensolema bulijjo ze twogerako ezaayogerwako ne mu bayibuli ne mu kuruhani kakati zeezo waliwo akatambaala mwami Museveni kazze nga atusiba ku maaso ono atulowoozese nti bano be bamuvuganya kakati nno mwami Kyagulanyi kasita yajja n'abikkula akatambaala ku bannayuganda ku maaso kakati olwo omusajja ebyokulimbalimba ebibeera nga biweddeyo ate nga bano ensimbi baziridde nnyo nga balina okuvayo emisana tteke oba basuwala oba bawemuke naye ng'ensimbi z'omusajja jjukira teziriibwa bwerere ate ng'ensimbi ezo sizize zisogwe omwoyo w'omusolo kakati no njagala nkuze butereevu nnyo nkulage omusajja ono byazze nga akola byagamba nti yalwanyisa omusajja byazze nga ayisa mu bannayuganda byagamba nti byeyalwanirira bannayuganda bangi abaafira mu lutalo abakunukiriza eyo mu kakadde akalamba nga bangi baaziikibwa na mu kirindi oba oliawo mu ntaana emu nga beewaddeyo olw'obulamu bwabwe okulwanirira ensi yaffe omusajja n'atusiba akatambaala eri mu bajjajjaffe na guno gwaka kati ebigambo bibino ebituufu byolina okubeera ng'omanya Museveni atulugunyizza abantu Museveni anyaguludde eggwanga Museveni abbye obululu n'okusinga bwe yalowooza nti be yajjako mbe baali babikola byonna abikoze ebikolobero buli kikolobero kiweddeyo kuba wadde baamiini baalina emizeeja ne Bobote boogerako oluyinza obutaleetayo katambi nga mutabani wa Amini mutabani w'Obote ng'ayimiridde ng'agamba nze nnagundi mu basement era muyigiza olulimi bwe ruti nga mutabani wa Amini oba mutabani w'Obote ng'abayimiridde aga nti gundi gwe munoonya nze mulina mu basement yange nno olulimi ne muyigiriza ne bamuleeta nga bamutuluddemu enjala mukoze buli kimu mutabani we yabikoze nga mutabani we yabikoze oyinza mumpaayo mulembe gwa mwami Museveni byonna birabise kitegeeza nti ye byonna bimazeeyo nti kyenebaza ku Kyagulanyi ekisookera ddala yeebale kuzibula bannansi maaso nti Kyagulanyi nga taneesimbawo ku bwa pulezidenti bwa ggwanga kwagala kujja ajjako mwami Museveni abantu balowoozanga nti abantu abasobola okujjako mwami Museveni baba banjawulo nga tumanyi nti omuntu yenna osobola okuteekawo embeera okulwanirira eddembe lyo era nga tumanyi nti waliwo alina otulwanirira okweta eddembe lyaffe nga tumanyi nti waliwo abalina otusalirawo biki bye tulina okutambulirako naye nebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuzibula bannansi nti balina eddembe lyabwe era bonna bali kyenkanyi omwali alina gwegosuubira sibye ettaaya anogoosa alina diguli 10 naawe abeera mu ggeteri wansi abuuka omwali olina mukukyusa eggwanga lino nti mwami Kyagulanyi pulezidenti wange yali mubulamu obulungi ng'atambulira ku maato ne yeewaayo okuleka byonna ebirungi ajja atambulire mu tia gaasi omanyi bw'oba ovuganya mwami Museveni obanga koya ya mutamiivu bagitanga esalukya nti olwaliro wooli enkya toliiwo enkyoba mu basementi ndi osobola okufa nze sijjajja wange nedda era tekiriba talibaako omweganye anti gwe talibaako naye ze gwesera nk'omuntu ayita bazzukulu be nti bazzukulu be ddala nga terina kubasa ekiro nga gaako mukansa lyeko ensimbi bazzukulu bali amakomera n'obatirimbula n'obatta Haji Abudu omusomi w'edduwa Kayingo mukwano gwange mpuliriza eri bannayuganda bonna abali e Uganda n'abali e Bunaayira ebizibu ebya buli kkala ebizibu ebyabiringali ono omusajja nkugambye tabirabamu abimenyamenya kutula enjegere kaakati nno ku WhatsApp kwali ne ku direct call kwali omusajja ono omukoonako bukoonyi n'omugamba nti ku ekekwenzi gy'ennamba yo kaakati ebisigadde n'abikolera butereevu nnyo nga teyeessenamu yadde n'akamu n'akatono mukwano gwange ali e Bulaaya emirimu gyagaana promotion zaabula mpapula zaagaana maka gayuga bingi kaakati nno mukwano gwange omusajja tolonzalonza ennamba nze njikuwebeerawo kakati nno nga tukyagenda mu maaso n'okulaba Uganda bweyongedde okubeera nga eseebengerera omusajja ono yaliko katikkiro akugambye ebigambo bino mu myaka gye Uganda twaleka dda amawanga agasinga mu East Africa era nga Tanzania eno twagireka ngeri okutusanga balina okumala emyaka 4 nga bakola nga ffe tetukola kaakati nno wenjogerera essaawa zino omusajja akugamba Tanzania yakola
mu myaka 4 mwami Museveni gyamaze gye twaleka Tanzania eri kati emyaka egyo Tanzania egikozesezza netuyitako kati okugikwata twetaaga emyaka 50 emirala nga yo eyimiridde teina kyekola teina kyeyongerako nga abantu balya buli ne beebaka nga tebalina kye bagattako ku nsi yaabwe kakati ffe myaka 4 tuddiridde buddirizi abasajja ne batuyitako si Uganda yokka oba si Tanzania yokka yetuyiseeko okusinzira ku biwandiikibwa n'okusinzira ku research akolebwa kigamba nti eggwanga erya Malaysia twalireka emyaka n'ebisibo essaawa zino eggwanga erya Malaysia lye limu ku mawanga agatuyitako edda era nga sina kindi gye tugenda okusoma ebyobulimi ebyobulambuzi tugenda Malaysia gye twali tusinga ng'ate bajja n'okubeera nga basoma ebigambo nga bino kati mukwano gwange ampuliriza bubanga okyali eyo ng'okyalowooza nti Uganda omusajja agikutte agyongerayo mu maaso bubanga olina obusobozi lwanako ko ovulumeko obufulumi mu Uganda gende e Rwanda gende Tanzania gende Kenya bukenya ojja kakasa nti Uganda yensi eyasigalira situgamba nti egedaageza oba ewaddawaddako naye yasigalira nga n'ebyokubeera nga esituka eyankane ensi zino kyandiba olufumo okujjako nga tuwaddeyo emyaka emirala nga 10 ng'abantu bamawanga gano tebakyakola yadde kintu na kimu nga ffe tukola ffekka kakati nno kansoke nkutwaleko owa Mr. Update mukwano gwange ampuliriza ebyabaddewo e Masaka ebyabaddewo ku Mpuuga ebyabaddewo ku Muhammad Nsereko abasajja bano bannange tulabye nnyo okubanga naddala Abaganda be balina omululu nga gwava ne mu mululu ne gufuuka omulugube okulwanyisa enkyukakyuka abaana b'enda ya Nakalama okulemesa ensi yaffe okugenda mu maaso nga gwe balaba akolezeza omumuli bamulwana bulwanyi kulaba nga bamuteeka ku ttaka ate tukomewo mukwano gwange bulijjo tukimanyi nti ekizibu kye tusinga okuba nakyo mu Uganda ye mwami Museveni era nga tulowooza nti mwami Museveni singa abeera avudde ku buyinza Uganda eyinza okuddayo ne yeesiima oba Uganda nedda ku luguudo netandika okutambula naye obufuzi bwa mwami Museveni obw'emyaka 4 gye yakatufugira butuzaalidde ekizibu kye tugenda okwejjusa obulamu bwaffe bonna abaana n'abazzukulu bwe bagenda okwejjusa nti obufuzi bwa Museveni obw'emyaka 4 butaddewo ensigo ey'omululu ensigo ey'obutasiima ensigo ey'obutaagaliza eri mu bantu bewaliisa abaali badde abalimu ensa naddala be twali tukkiririzaamu olw'ebirowoozo byabwe so nga ate baali batubika katambala ku maaso nti abantu be twali tumanyi nti bali naffe abantu be twali tumanyi nti balumirirwa bannayuganda olwaleero ekyaleeta omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazibula bannayuganda amaaso nga tebakyasobola kulimbibwa kyova olaba olwaleero abantu bonna abaali bakolera Museveni waleero tebakyasobola kwekweka okujjako balina kuvaayo ne bakola ekyo kyabaagalamu yensonga lwaki olwaleero mulaba ebibiina byonna ebyobufuzi ebimeruseewo okuli ekya Muhammad Nsereko okuli ekyono Mpuuga ekifo ky'okulwanyisa omuntu gwe twali tumanyi nti kyekizibu kya Uganda nga ye mwami Museveni olwaleero amaaso gonna bagatunuuliza NUP ekulemberwa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kitegeeza ki nti okulwawo kwa mwami Museveni kutuzaalidde ensigo embi yeyo gye njogeddeko waggulu okuli abakulembeze ab'omululu okuli abantu abatakutirako ddala nti omuntu abadde mu parliament kumpi emyaka 2 naye era akulaga nga atannalyako akulaga nti at least munne we bava ne mu kitundu kyekimu atisi okutwala eggwanga lino oba oddikulembera at least yafa oba abyonoonera ddala n'olwekyo message eno njagala egenda eri gwe omuvubuka ampuliriza obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga Uganda tebuli mu bana abasajja bemulaba abalina emitwe naye nga tegiriimu bwongo obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga Uganda buli muffe abavubuka emisaayi emito lino eggwanga bano abasajja abali mu kulifutyanga tebakyalina myaka giwera 3 ku nsi kuno ti abasajja abali mu kufutyanga eggwanga n'okulyonoona obwenkanidde awo basigaze emyaka mitono nnyo okuva mu bulamu bw'ensi eno naye singa tetuvaayo nga bannayuganda emisaayi emito okulwanirira eggwanga lyaffe lino Uganda bano abasajja ne tutabakomako kitegeeza ensigo gye bagenda okusimba eyinza okukosa Uganda emyaka 10 egijja mu maaso n'olwekyo
njagala gwe Munnayuganda alaba video eno gitambuze olunaku olw'olwaleero tulina okutunulira ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya. Kenya bakyalina omukisa nti balina term limits naye balaba ebigenda maaso nga tebisanyusa bavaayo ne beekumamu ogutaaka ne balwanirira eggwanga lyabwe. Lwekyo Munnayuganda tulina okuzuuka bampita Mr. Apple. Kale nno ebigenda maaso mwalaba mwenna omusajja amayiddwa nga Alhaji kakati nno ow'ekawempe wali akiikira abantu b'e Kawempe Nalukoola bangi nga mulowooza nti omukazi ono bwe yamuwaabira mu kkooti n'awoza mbu nno biki n'awoza mbu nno biri mulowooza nti yava mu Parliament. Nedda, okusinziira ku bigenda maaso amateeka gakugamba mpaka nga kkooti enkulu esazeewo omusango guno n'egusalawo olwo Council Erias Luyimbazi Nalukoola lwalina okubeera ng'ava mu Parliament. Kakati no bangi mbadde mu kubagana empawa nga mwebuuza ku nsonga zino wabula bino byonna nga bigenda maaso. Abasajja bano bayogera ebigambo bino nga balinga abakozesa comedy naye nakugamba tulina okubeera nga tunulira ensonga buli ango nga mwerimu ne tubeera nga tugiteeka ku screen wano abantu bagitegere buli nsonga bwejjidde mu ango yonna. Kasa tulabanga ensonga eno erimu eggumba twebuuze lwaki. Abantu beebuuza nti NRM yesinga ababaka abangi mu Parliament. Lwaki erwana n'omubaka opposition gwefunye mu makuba amatuufu emulemesa okubeera nga akiikirira abantu be. Lwaki Kawempe NUP ne bwegamba nti egasseko ababaka abalala 100 tebasobola kubeera nga oba oliawo benkanankana n'ababaka NRM beeyina oba oliawo essaawa zino. NRM ne bwetolako ababaka 5 abasigaddewo basinga ba NUP mu Parliament. Ekibuuzo wekigira lwaki Museveni alwana nnyo okulaba nga omubaka omu bw'agenda ku ludda olumuvuganya awulira bubi nnyo era ayiwa ensimbi empitirivu ennyo ezandiyambye okuteeka eddagala mu ddwaliro ezandiyambye okukola enguudo. Omubaka oyo waakiri bamulemese okubeera nga agenda mu Parliament. Ye kiki ennyo ekiri e Kawempe ewataliiwo Golodi ewataliiwo Diamond ewataliiwo nti mafuta gaagano lwaki balwana nnyo abantu baabakuba abantu baabamenya ebintu byafa e Kawempe emirimu gy'abantu gyagootaana nga ne wenjogerera abamu baalemala lwa mubaka omu Council Erias Luyimbazi Nalukoola amaanyi ge yalaga nti abantu bamuwagira era lwaki balwana okulaba nga constituency eno waakiri ebeererawo ng'eri vacant nga tewali muntu akiikirira bantu waakiri wabeererewo bagende mu kkooti bayiweyo essente. Ampuliriza tubiyeebuuza naye njagala nnyo okuwulira ebigambo by'omusajja ono. Omusajja ono comedian naye waliwo obwa comedy wabuteera ku mabbali mu nsonga ze boogera nyamba owulirize ebigambo bino byandibanga bituufu babikola kagenderere oba waliwo ensonga endala. Katuve wa Hajji Abudu katono nnyo tukomewo mu nsonga ennene owulire Council Erias Luyimbazi Nalukoola bwalwanyisiza abasajja mu kasirise era nga byonna ebiriwo omubaka wa Parliament n'essaawa zino wenjogerera akyabifuna butereevu wadde nga baamutwala mu kkooti omulamuzi n'agamba mbw'akalulu kaalimu ebirumira era Council Naluyimbazi obuwanguzi bwe ne busazibwamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Hajji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaliguno musala gwa guno mwezi Nalukoola agulya era jasigala nga agulya ne bali nali anajulira anti ekyo kitute mu kujulira senga nkiriza mukiza alikali tudde nga koti bwesaze webeera tagulya tasobola butajulira bakubanga ate kisimanyi oyinza okwesanga pulani naye bwetyo bweri ojulire koti ejuliramu egambe kituufu nnyo tekyetaagisa nakuddamu kulonda oli agende bugezi
kati byonna tomanya kubanga ekyamazima wano mu Uganda tuli kitasoboka nabadde sisuubira nti bayinza okugusala bwe batyo ne bakatuzzaamu okaddamu oku kulabisa nnyo era neewuunya omukyalo omusiraamu eyajja mu muzikiti wakati n'akonfesinga n'ayozaayoza ne munne n'amunyeenya mu mukono yaddayeeka ne bamutabukira kati okoze biki ebyo naawe olina kujulira ffe tukola tutyo tetukola tutyo naye era n'akukaddamu nakwo era bonna kibakolera ne bwe banuupu eneekawangula baba bamaze obbataataaganya babajja ku concentration ebbanga lye mumala nga muli mu kalulu beeri baba basfeta PDM bwe bakuba campaign ogenda okudda nti otandike oli yakuleka dda 50% mu concentrating on bifo ebirala bongo bonna namubusitwa ne mubuzikawo n'abantu bamwe bonna sibayamba n'okukwatayo abalala bafuna n'ebibakwasa ebiwera kiki ennyo ekiri mu kawempe si nnyo ekyenyo ekiri mu kawempe kyenyo enaale mu kyefa kyoba olina okubuuza si kawempe kyenyo enaale mu kyefa kyetayina nti namba tezirina kuba kati nupu ne bwegattako ababaka 2 ne bwegattako 5 ng'enaale mutega seeka era esigala egisinga bali mu 3 tegeeza nawe kuvaako 5 ne gadda eno era esigala erina 2 kubanga nze kyentunuulidde kyenneewuunyiza ennyo byonna nti abantu batunulira ebintu bitono batunulira Nalukoola bamugye omugaati mu kamwa Nambi bamuwadde essanyu ng'omwana w'omukulu naye tebalaba sente zino zigenda fuluma kutegeka akalulu gwako zaffe sente zitegeka akalulu ako si bukadde 3 edda era waliwo abagaggawalirawo awo nga ye ajaganya kati kiwedde kamaliriza obuyumba bwange apartment abo tebaba babuyumba nabagamba okweraliikirira kukendeere ku ebyo ebyaliwo e Kawempe. Jjukira nti ekkooti eno bw'esala omusango kanso Erias Lwimbazi Nalukoola ne balooya be baweebwa ennaku 40 okwetereeza bwe baba nga baakujulira awo asigala akyafuna omusaala gwe butereevu nnyo n'ebigenderako okuva mu paaliyamenti ogwo mwezi mulamba na nnaku 14 kyokka bw'aba amaze okujulira ate era ekkooti enkulu eweebwa ennaku endala 30 malamba okutunuulira ebyo bye bajulidde. Ompulidde kaakati ezo nnaku ndala 3 egyo myezi 2 ng'akyali kasenteke era ng'akyakikira abantu b'e Kawempe butereevu nnyo. Kaakati awo ekyo bwe kiggwa kkooti ng'emaze okutunuulira ebintu ebyo eyina emyezi emirala 6 okusalawo oba kanseri ya Lwimbazi Nalukoola aggyibwa mu paaliyamenti oba omusango gwasazibwa mu bukyamu. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso mu myezi egyo 6 omusajja ono nga kkooti enkulu tennasalawo abeera akyali memba oba akyali member of parliament omujjuvu ow'abantu b'e Kawempe. So wadde ng'omusango gwasalwa gutwe temulowooza nti essaawa zino Kawempe teriko muntu agikiikirira mu mateeka akyali mubaka wa Kawempe kubanga yajulira mu kkooti enkulu ng'ekkooti enkulu ye Lumala Nnyoso ye Kamala byonna egy'okusalawo bino byonna ebinaaba bivudde eno mu kkooti eya wansi. Wabula ekyebuuzibwa kiri nti ekkooti enkulu bw'esalawo nega nti atalina kubeerayo oba alina okubeerayo, jjukira nti waweebwawo emyezi 6 wakati awo nga tebannabakwerawo kalulu kalala kagenda mu maaso. Kati emyezi 6 weegiri kinaasoboka oba tekiisoboke twandirabanga biisaawo kanso Erias Lwimbazi Nalukoola n'asigalayo mpaka mu kalulu akaddako 2026. Nalukoola asigala mubaka wa paalamenti omujjuvu era kitegeeza nti asigala afuna omusaala n'ebyafuna ng'omubaka asigala atuula asigala ateesa mu nnaku ezo 44 nga tannaba kuteekayo oba nga ataddeyo. Ekirala bw'amala okuteekayo full appeal documents court of appeal eyina nayo ennaku 30 endala eyina ennaku 30 okutandika okuwulira keesi eno
balina ennaku 30 nga beetegereza ebiwandiike bibaweereddwa okutandika okuwuliza. Kati ezo ennaku si 7 kati ate bwe bamala okubyetegereza ennaku 30 olwo kitegeeza nti balina emyezi 6 okuwa judgment. Emyezi 6 okuwa judgment. Kati kitegeeza nti timeline y'ebintu bino egenda kifuula kizibu eri akakiiko k'ebyokulonda okutegeka by election nga ne kali kasembedde. Kati kali kumpi nga bw'owulidde ka myezi 6. Obudde buno bannamateeka bannalukoola basobola obukozesa mu ngeri ya kifiiriza, mu ngeri ya kubayinga time. Ne balemesa akakiiko k'ebyokulonda obudde ne buggwayo. Kakananga Nalukoola akoze ekyayisaawo. Kooti eyinza okugenda okukula ruling nga naye munnange tomanya amateeka ebyamateeka bwe bitu bibiri n'enkubuulidde nti sofa ttiimu ya Nalukoola erabise okuba nti ejja kuteekinga obudde bwayo kubanga ejja kikolera mu mateeka. Ennaku 44 zaayina akaseera ako konna ajja kusigala mu mubaka wa paalamenti okutuusa kooti lw'erisala. Mbagambye nti ennaku 44 zaayina. Then oluvannyuma akakiiko ak'ebyokulonda kalina Court of Appeal erina ennaku 30. Erina ennaku 30 ogenda maaso n'okulabika nti munnange nayo yeerowooza, then erina emyezi 6 okusalawo. Emyezi 6 egyo si kyatteeka nti egenda kusalawo myezi 6, esobola okusalawo mu mwezi gumu ne babeera n'ebbanga lya myezi nga 6 okusalawo. Kakati nno ebigambo ng'obiwulidde mukwano gwange atugoberera ebyakazibu Bashir nabyo birungi si birungi. Jjukira nti ono y'omu ku basookera ddala okubeera nga basirika be baavuubika omugaati mu kamwa nga baakayingira mu paaliyamenti era y'emu ku zi pulojekiti ezaafubutukaawo ku NBS akinabukedde ne zijja nga zeefudde ezizze okuweereza bannansi. Kumbe zaali pulojekiti. Kati bino byonna nga bigenda maaso, ono omusajja olwatuuka mu paaliyamenti omulabako ng'agamba mulwadde, mu paaliyamenti takola tayogera, gwe mulimu ogwamuwebwa akasente musajja atu ne bakamuwa n'agenda n'akola emirimu egigye nga ye egigenda okuyamba ye nga ye ng'omuntu n'alya mu bannayuganda olukwe. Wabula butuukidde olunaku olwaleero ono nga yatidde n'okuddayo ku NUP okugamba nti munzirize kaadi. Ono nga tasobola kugamba nti bannange bulijjo nkolera NRM kakati nsaba kaadi ya NRM. Kaki yakoze kwe kubeera nga bano baasala amagezi ne bagamba nti abantu bano bonna ezaafuuka ensolima tezisobola kuvaayo mu luwaatu kukakasa nsi nti bannange tugenze mu NRM, tezisobola kuvaayo kukakasa nsi nti bannange tuzzeeyo mu NUP. Kakati awo kyova olaba nga babaterawo ekibiina ekyabwe. Zino zonna ensolima ezitagenda kudda mu NUP ate nga teziyinza kugenda mu NRM misana tteke, zirina okubeerako n'akafo akaazo oba akagurupu akaazo oba akabiina akaazo we zigenda okubeera nga zisinziira, zongera okubeera nga zikyankalanya n'okubeera nga abasajja bano bongera okubeera nga basiga obukyayi naddala mu bibiina ebya opposition n'okulemesa enkyukakyuka n'okwegatta okwawamu okw'abannayuganda kwe baali basazeewo okubeera nga bakkiriza Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Bano abasajja balabye nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu w'amaanyi nnyo, kwe kusalawo bakolerawo ekibiina mmwe ng'Abaganda n'abantu abalabira okumpi mukigende mutomere kati ng'ate babajja ku mulamwa. Era balaba NUP nga y'emu ku opposition esinze okuleeta amaanyi mu ggwanga Uganda ng'ereesa ababaka basukka mu 50 ku mulundi gwayo ogusoose okujja mu paaliyamenti. Abasajja ne bagamba tekiyinza kubeera nga kisoboka, kwe kusala abaali bagenze mu paaliyamenti okubagulirira bonna era bangi baagulirirwa. Bakazibu Bashir mwabalaba, Matthias Mpuuga mwabalaba, Jimmy Lwanga, Batuwa Kagabo n'abalala bangi abaagulirirwa. Kakati kwe kubatirawo ekibiina ekyabwe Badiromo naye ensi balaba NUP kyekibiina mwe tugenda ffenna. Ne kati Kazibu Bashir yojje nga DF yakuwadde tiketi. Kazibu Bashir ne bweba movement ng'emuwadde tiketi mu ate oba Kazibu Bashir kati ajjudde ebisiraani movement ne bwe muwa kaadi n'emubbira era tawangula. Byekugana ntinako bwino movement ne bwe muwa kaadi ate era n'emubbira ate era ne bakuba kibooko era tawangula. Nisobola kutwala mwana mu ssomero lya Kazibu Bashir. Director bw'aba mufu ne di teacher aba mufu ne ba teachers baba bafu n'omugoyi wa kawunga aba mufu na sikali aba mufu. Tata wa Kazibu Bashir agenda ggwa alinganga gwe baalamira obwa chairman LC5
Elwengo agenda gwa ne Kazibwe Bashir agenda gwa baganya okukyusa ku kika ky'emmere kumunyigira byakola by'ekitumba oba nagamba oba yayimpawala nnyo oba amagezi ne gatawanvuwako byakola bya kisiru Kazibwe Bashir ne bamuwa kaadi ne bamubbira obululu ne bakuba ne kibooko ne baleeta ne drone era tawangula Kazibwe Bashir ngoba wafunako ku mitwalo 2 okumala emyaka 5 nojja ku paalo simanyi sente ze baamuwanga nojja ku Bukedde simanyi sente ze baakuwanga nojja from nowhere omwana w'Emagere n'akuwa kaadi n'omukola ebikolobero ate ku ddakiika emu n'ogenda mu kibiina kipolitiko limbo tosobola kuba nti ojjudde ebizibu ekisooka Gashomba yagana okufuna omulimu ffe tubadde n'emirimu ensi egimanyi ffe tuvuze special tuvuze taxi ensi tumanyi tubadde ne saaluuni tusaze ku nviiri tukoze champagne set wasala ne ku nviiri ndi kinyuzi ne Gashumba buyoolaba sente eziyita mu gavumenti yazooka wayengawo ne sente endala zavanga mu ofiisi ya Kano Edith Nakalema nga zimuwolereza ku zireediyo nga kakati mukwano gwange atugoberera butagulako ku bigere katono nnyo ne tuddako e Rwanda ebintu by'e Rwanda byongedde okubeera nga bibuzaabuza ensi yonna etali Uganda yokka etali Rwanda yokka wabula abantu bonna abagoberera ebigenda maaso mu nsi yonna amawulire nga bannakulaga mangi gakakasa nti Paul Kagame yali amaze okubeera nga afa olw'okuba nga alina brain tumor oba ekizimba ku bwongo ekimutawanyiriza ebbanga oba kansa ow'obwongo bangi bagamba nti yafiira mu kibuga Frankfurt eky'eggwanga ery'e Germany kyokka abamu nga bagamba kandi baakabadi kubanga omusajja ono yali yeebiseeko era nalaga nti afudde kaakati nalaba abantu bazina amazina n'abamu abali mu gavumenti ye kati omusajja ono bwe yakomawo naga nti sifudde lwaki mbadde muzina bangi abakwata ku nkoona era yamanya banne n'abatali banne kaakati amawulire gakyayongera okukakasa nga galaga mbu ebitundu 85 ku 100 omusajja yandibanga afudde naye olw'okuba yateekawo kali olw'okuba nga yasooka ne yeebikako kati abantu tebannaba kubeera nga beemalayo okubika omusajja ono era ebigambo bino nange byenjogera njagala mbikwongere amawulire gano yongere okugawulira n'okugategeera naye sigambye nti ge gasembayo si ge genkomeredde nkugambye nti omusajja ono baali bayeekera asobola okukola kino ng'alina byayisaawo asobola okukola kino ng'alina kyabala ne yeefuula eyeebise ne yeefuula eyeewambye ne yeefuula ali e Germany naye nga ne Germany taliiyo ng'ali Kigali mu kibuga ekya Rwanda ekikulu oba oli awo mu State House nga yeggalidde mu kisenge oba ng'ali mwandaki wansi mu mpuku abantu bano bajjira mikwesese kakati nno kansoke nkuwa katambi kano n'ebigambo bino oyongere obbiwulira naye nkugambye si bye byenkomeredde naye nga tetuyinza kubeera nga tubiwakanya tukyali awo wakati naffe matankane nga mpale z'aba 7 bagobeddwayo officially Kagame swi mane yani emye akatundu akatono akasigaddeyo akatina akasigaddeyo ka BBC babuulire katini nnyo akasigaddeyo ka BBC kati wulira Museveni ki kyakoze Museveni alowooza okwewamba alowooza okusazaamu akalulu akongezeeyo tuleme kulonda mwaka gujja alowooza okuwamba bifo kalulu alowooza ebintu bingi nnyo biri awo ku mmeeza naye wulira okusinzira ku kiri ku kitebe kya Nuupu n'ekiri mu mitima gy'abantu kyayina ku lipooti entuufu kiikino kye bali mu kuteesa Attorney General agenda kutwala omusango mu kooti gubeereyo on pending nga gusazaamu constituency za Buganda eziweranga 6 zibeere mu musango bakyogeddeko ennaku ezo ne bakireka mu bracket bagenda zitwala zibeere mu kooti ng'omusango gyeguli naye nga tebagufikisinze okitegedde naye guyingire mu bitabo gulinde okulonda ku ggwe bino mbabuulira byabwe
kati ogende okuwangula akalu ka constituency eyo ng'okimanyi oli mu kooti esobola okusazaamu constituency eyo. Jjukira Buganda tugambye erina ebifo 9 naye ate ku ebyo bagenda kuwaabirako ebifo 6 mu ebyo. Kati ogende okuwangulawo ng'olina ate okuteeka amatu ku ttaka okulinda kiki ekiva mu gavumenti. Museveni akuyite toyagala nkujjeyo. Kazibwe Bashiri Kazibwe style onoogisobola. Sikujjaayo. Kawalye Lubaga mukyamulabako eyo. Tumulabako yalya teyalya tetumanyi. Serukenya mumulabako eyo. Jali mumulabako tumulabako. Mufunako obudde ne mumukebera ye tufunako obudde ne tumukeberako. Serukenya mufunako obudde ne mubakebera ye tufunako obudde ne tubakebera. Eyo gundi emu. Eyokubiri balinze kadi za Nuupu zifulume. Fulaga gundi bamuwadde. Museveni agamba okusinziira ku byalaba akalulu kano agenda kubba akalulu aka kake abeka kwa president naye agenda kusooka kuyingiza buli afunye kadi ya Nuupu naddala ku bubaka bwa parliament ne ku district. Akalulu kamwe kagenda kuba free and fair. Omuntu akukuba ekigo akukuba ekigo. Omukube ekigo oba Nuupu ereeta ababaka 5 3 ebaleete. Naye on this condition buli gwagenda okuwa kadi we pa ne bamanya nti wira akutte kadi y'ebuwama bagenda muyita bagenda mukimu oba kumuwamba oba mu mirembe. Naye buli agenda okufuna kadi ya Nuupu alina okufeesinga Museveni liiso ku liiso. Agenda kukola bwati nga yakafuna kadi. Omubaka wa parliament afuna sente mmeka nti bukaddaana buli mwezi oba 3 buli mwezi. Times 12 months omwaka. Ze sente mmeka nti ze milioni 6. Ze milioni 6. Times 5 years ze sente mmeka nti ze nusu 7. Zonna zikwata azikuwe. Zonna zikuwe omukono ogu ogenda onoonya akalulu ojje mu parliament. Era kuluna ababaka ba NRM temugenda kufuna sente abakadi za NRM okujjako abeeye walawala eyo. Naye abawano Museveni agenda kwempawalinga buli muntu agenda ofuna kadi ya Nuupu. Eyo ye resolution eri ku meeza ye on condition Kawalya style. Bannange Kawalya yalagawa. Kawalya Lubaga North. Abantu mu disappearinga. Kawalya North gwe yali asuubirwa n'okubeera president to be some years to come. Nga twakwagala kuba speaker bwa KCCA. Nga twakuwa akalulu oba wafuwa wabaki Kawalya. Tusobola tutya okubanga tulaba Nambesho ow'Embaale eri ku boda ya Kenya nga tetulaba Kawalya owa Lubaga North. Tebabintuuzaamu ebigambo kansirike. Kazibwe Bashiri mbaziira on condition sente zizo zirya oba nkutemule. Kati oyo yekka anaafuna embavu okujja okutubuulira byayitamu yekka yajja okusurvivinga. Kati Nuupu mbwereeta ababaka ne bwenereeta 15 ku luno naye ng'erinako 5 abaayo nga bonna ba Museveni bali agenda bawa sente za myaka 5 omukono ogu ate n'omwezi gwabwe bagufune nga bayingidde parliament. Muwulira Uganda kyetegeeza, muwulira Abanyarwanda bwe bayinvestinga mu Uganda. Buli agenda ofuna kadi ya Nuupu kuwa MP bagenda muwa sente ez'emyaka 5 omukono ogu naye ate bw'ayingira mu parliament buli mwezi gwagenda gufuna ate nga tabanjibwa. Tagenda zimuwola azimuwa kumugulako kiri. Kale
embeera bweto bwefaanana mukwano gwange atugoberera embeera bweto bweri ebigambo birungi si birungi okwetoolola wonna mukwano gwange ampuliriza wabula nja basaba mu nsaasire akakayitamu ak'amaloboozi g'abasajja abalunzi siina kyakakozesa kubanga nga bwe mumanyi nti buli muntu abeerako ekimubeezaawo kakati nno tosobola kubeera ng'oyingira omulimu gw'omuntu olw'okuba oweereza abantu kakati era nja kwongera okubasaba abasobola mutukwatire ku studio yaffe tugitereeze tugiprufinge buli kimu tukikole kiggwe tusobole okubeera nga tukolera mu environment oba oliawo enammwe enaabeera nga ebeeyagaza peace I sign out for now.